nti mwebale nnyo okubanga mukyatambula naffe mu lugendo luno. Nga bwe nabaga nti essuula tennaggwa, firimu sita ayinza okuba yabula naye ng'akyaliwo. Twetaaga okuteekinga dream eno mu maaso ng'ate era tetugisaagiza. Ffe abamu ku ffe abeewaayo okulaba ekigendererwa kya munnaffe tukitambuze, tusigazza kiri nti tuyinza kumutiirira paka wetunakuusa ensonga yo. Manyi kati neeyawuddemu ndi eno bizinesi zange ate eno naye nina okubawa attention nabo. Why? Kubanga ye paathi ya muganda wange yali yampita mu bintu bino naye nga nzira muganvaako ng'agaojja kujja nvaako ng'agaojja kujja naye kati Mungu ye wanjawulo niwendi fena tetumanya kugwera kwa Allah kati wendi naye nga ne bwe yandimpise nga ndi mulamu wano teyandituzizaawo katebe kano ku press conference eyitako nandibadde eri nga mugatusagule tutya ssente ye mazima naye kati that is what responsibility is all about. Nti muno bwakuleka mu bigere bye mu buufu bwe you have to do nga ye bwe yandiyagadde. Kakati mulabe bwe ntandise okuzannya ebya Kato ye nga Kato bwe yandiyagadde naye munsaasire nze drama mumanyiiko ki okujjako oli emutiddi gwe twakola mu ssomero music, dance and drama. Naye nga bano bwebatunulako they are pure talents with art. I mean, they have hearts that are large. They epitomize excellence. Nze kati ntya okugamba kiwulikika kitya. Ekyokubiri Kato yatulegera ebbanja buli mukivulu kati nnyina okulabika banna. Kuba buli yakola ekikye namulaba wali ng'azze otuziikirako. Kakati buli yajja ewa Kato nnyina ebbanja okugenda gundi yaliwo nange nzireyo ewuwe. Gundi yaliwo nga ye bwe yandibadde. So that is what responsibility comes along with. Mbebaza nnyo bannayuganda mwenna. Mwebale okubanga mutambuliddeko olugendo luno. Ebintu bino si byangu. Basponsors mwenna mikwano gyaffe gye muli. Oba omanyi nti Kato yakolerako akalambo. This is not the time to bury your head below the sun. Jjayo omutwe, beerawo. Naffe tumanye nti abantu bano kati naye bangube kalambo. Kato yakolerako oba yakolerayo kalamu. Kato yakubeererawo oba yajjako ewuwo. Yakyalako ku mukolo gwo oba yajjako wemukolera. Yali mukwano gwo, kyekiseera okwanukula omulanga gwe nga taliyo. Kuba omuntu yenna ayanukula n'akulowoozaako w'otali n'akweyimirira w'otasuubira, nze ndowooza ye muntu abeera munno ddala. Mukkirize ntuuse okwebaza kw'abantu n'abalala ssekinnoomu abataddemu olwawulira omulanga gwa Kato. Kato mugatta bonna, abatuyamba mu kuziika ate n'abatuyambye okutandika journey. Genosale sebo weebale okuba nze sirinyangako obuwoero okimanyi disefaki naye nze sirema kurecognizinga ebirungi byokola. Mazima ddala you a man with a big heart. Ate era simanyi oba abantu bakitekinga for granted, but I don't think it should be that way. Sebo kantuuse okwebaza kuno for the sponsorship gye watandise naye okutuwa. Uganda Development Forum, thank you very much. Royal Milk, thank you very much. Royal Milk, thank you. Nzaani omuntu ajja n'abagamba obugambi of kaafu twatandikira ku kya Kiko, batusanga awo Kiko and Madrata. Namugamba nti abo nga gw'oyogedde kale munda z'omukwano nange ate gwe sitegeera nti bw'oba gw'oyogedde ekyo kikolebwe nga bwe kiri naye nga nze simanyi bajeti yamwe bwetambula simanyi ki, but that's loyalty and friendship. Bannange buli ali eyo amata agaleeta essanyu kankubira akalanga abasajja bano beegayidde tuyita ku mata ge bayita Royal Milk kuba kira yeeraze lwatu oluseke nti asobola okutuyimirirawo. Ngenda okuweereza nno bano abajja nyina ekizibu fiizi zaabula Royal Milk ani Kato waba omuntu ali nammwe
corporate social responsibility atekkaanya ku nsonga z'amawulani yaliwo ku nsonga zino yaliwo simanyi oba newamooti yatuuse ajja kumala so okubanga nagamba nti the dream I want tesinga omuzannyo guno tegubeera just as any other expenditure but to create profit so that we bring back profitability mu theatre. Nze nyinza okubanga contribution yange ndala naye for me I can see digital exposure and profitability by performing arts and talents singa tuyiseemu. So we have a goal to achieve. Ajja omulala okwogerako ku mmeeza y'omutwalo gumu ogwa dollars ziri eno, but we shall receipt everything and show the public that this is what this meant. And abadde batunuulira industry eno eya performing arts ne music ng'abagirabanga eggwawo, I can tell you if these people combined very well ne bajja together and put in place a befitting performance with a combination of art, music and then expression, nze ndowooza wow, art yonna ejja kuddawo, buli omu ajja kugamba kubanga kye baatulazeeko abadde mu show ya madrati kye baalagako bamawulaana, kakati the point of excellence egenda kubaatibwa. So nkubira bannabitone mwenna omulanga nti nga bwe mwajja ne mujjumbira okwerekerako Kato, please come and contact management tulabe ne bw'ojja n'oyogera layini emu kale ne bw'okolola kiba kigasse etafaali ddene. Ndabamu wali mu production Luswata mu ati wooyo ne bw'ajja n'akukoloza bukoloza n'okolola ne bagala niyo yakolodde nti ajja aluuna mu biru kitooke. Naye I'm looking at a scenario nga wano omuzannyo guyimirira mu ddakiika emu nga wali bandi ekuba mu sekendi eyo nga muvaawo bwe muti ng'ate eri mu gardens bano baperforminga nga bwe gakinta buli epitomization of art to describe ceasefire Uganda at 60 evuddewa bano baba wajjane entertainment kati ovaayo owunze kuba ye Uganda bwefaanana at 60 ewunza ono aba akuba engoma, ono bw'adigida, ono akuba mataali, ono atudde, ono asituse, ono ayasimula, bano balwala covid, bano babatwala. That Uganda yevaamu ekigambo can we cease fire? Saala akwogera bigambo byaba naye nze nzija kyekindeesi kakati tunaalaba mundu, tunaalaba masasi, tunaalaba excellence, tunaalaba culture, tunaalaba bannaddiini be balwanira ku stage, tunaalaba ki? Kakati buli wamu wogenda mu Uganda waliwo abeekuba enkokola. Munnamawulire producer ayina amusika, ate ono ayina amusika, comedian ayina amusika, noono ayina. So nga ate Uganda ffenna nnene nnyo tugyamu nga tusobola okufiitingamu. Kati Luswata atakuddaawo omuto simanyi kyagamba kuba kati bo baba bakolaki nti bwe tunaalabika mu maaso g'omutonzi tugenda kulabika tutya? Is there a time pusi kapa bwenaatuula n'emmese ne bateesa nga buli omu abuuza munne nti naye wali onjiggira ki? Nga kwegamba tewaliwo agamba mu kiseera ekyo nga Wampologoma atudde n'akaweewo, akaweewo kamugamba naye kati gw'owulira amaanyi okyagalina, nga akaweewo katunulidde Wampologoma kamugamba kati nkwata, nga Wampologoma ganange ndi ku lwange gw'oba ompolereza mu kiseera kino. Is that the country that we want to have? So for me, I'm seeing that dream being the carpet that we shall roll for everyone to come back and watch an integration of performing arts with talent and everything. Simanyi kiri mu fumbiro, bano be bafumba. Nze nzizenge yandirabye nti from there what do we have? Nabagamba ekintu kimu nti mwami Ssenkubuga ayinza okuba atudde wano, mwami Philip Luswata, nga tamanyi nti we should not only bring these performing arts wano mu exhibition, nti wali ali eyo Lungereza
ng'anoonya okulabako wamusanyusa kubanga mmwe bwe bayita bamuwumuza byoyo. So mutukakkanya ndi eyo ndowooza ndi kulabako ddi kuwe $100 ate nga ne bwe naatuula wano oyinza obutantuukako kufuuwa. Kakati bwe nteekayo application eyitibwa talk to your celebrity ne ŋŋamba nti nze Luswata oyo gwe nasiima ntukodingirayo akantu katono nnyo mu kazannyo awo nyina $3,000 eza $3 mukampeereze. Bwe tuba abantu 50 mulowooza muba temulina ssente zeegasa. So nze ntunuulira nnyo performing arts ne mbalaba saa kulingira nnyo mu politics wammwe naye nga nze ndaba profitability abasinga bagisudde wala. You're very profitable people at your prime. Kyekiri kyengezaako okugamba abantu nti at your prime, you might be at your prime today. Nayogera ku ssebo ku muzannyi gwe bayita Messi. Ndi wano nga ndi omu ku babeetinga. 5 years from now, Messi ajja kuba takyasobola kutunda saati ya $100. So nga ate kati Messi asobola okutunda oba Ronaldo bw'agamba nti nera kujja mu Uganda asobola okutunda esaati nga bagaye nti anaatuula ku meet and greet ya Cristiano Ronaldo asasula $5. Tiketi ziyinza okuggwerawo mu nnaku mmeka. Singa atambula ensi za East Africa n'atambula ne mu Buwarabu n'agenda nawa asobola okukola millions za $5 z'atakyasobola kukola mu mupiira. The same goes to performing arts. You have supernatural magnetism, power, magnetic power, when you mutakozesa during your prime. This probably comes through management, the other comes through obutakolagana, obutakolera wamu. Obutakolagana, wajise enkokola, enkokola zo zibuli mulimu. Nasanga asikali ng'agamba munne butamukkiriza mukama we bw'aba avaayo kuggulawo geeti ye yekka yagiggulawo. Kakati oli asigala alaba ono yekka kumbe baba diployinga basatu naye kati bano be bakuuma ekiro ono yakeerawo ku makya okuggula geeti yaba atwala shift. So nze mukyenoonya mu kino is to be part of the journey that brings back the performer. Then today tuogere ku kiri kye mwogerako copywriting eyo lo. Nze nawuliddeko abayimbi abamu ndowooza tebagimanyi bulungi nga baga copyright yaffe. Who tells you? Abantu abalina rights ku kyokozeeko production tabagwe wekka. No, intellectual property rights can be split okuviira ddala ne kwakutte kamera era ne mukaanya nti luno oluyimba fe abagenda otuvuga fe ab'NTV tugyeeko oba NPS oba PBS oba BTV oba Salt TV oba Nice oba mpoze bubi okwogera ensonso oba coach events. What am I trying to say? Nti mbawulira nnyo boogera ku intellectual property naye mpulira abayimbi ne bannabitone nga balowooza nti kyabwe kyokka era ffe temutuyambyeko ku copyright. No. Copyright can be spread. Yes, they can be registered under a company. Naye for every lyric you produce, it can be copyrighted with shares split. Oli ayinza okuganze kankuwe studio tye naye buli sinaava mu luyimba luno nyinako 20%. Ne bw'oluyimbira ebugiri ne bakuwa miliyoni bw'otadisclose nga 20% y'oba okoze eki? Kubanga n'abayimbi balina omuze ogulowooza nti bebeekola bo bokka. Oba mpiseewo abantu abali mu performing arts balowooza olumu nti bebeekola. It's absolutely not true. N'omusajja ono asoose okuwa kamera y'omujjukira ddi kakati kanzizeeyo twogera wano naye omusajja yasooka okukwata Kato Lubwama n'amuteeka ku stage ffenna tumujjukira. Singa bwe tukolayo essente tugamba nti waliwo omusajja yasooka omuga nti kati yimirira ku ki
waliwo wano munnaffe miliyoni 2 kale olaba omusajja oyo ayinza okukaaba mu ssanyu eringi oba mu paatisi zino zonna ze twogerako tulina we tumulowoozaako ko okuga nti ne bwajja akolole bukolosi naye abeere paati ovu entuuyo zino oba tutunuulidde ono waffe ffekka ffenna gwe tusanze wani yafa okay ngezaako okubaga oba be yasooka okuzannya nabo Kato teyandizanye eka muzannyo be yasooka okuzannya we try something obwongo obwerabize tebuyinza kufuna bugagga na kutebengera so zebyo bye byange members of the public mwebale nnyo mwebalire ddala bwetuli ate namwe tubasaba temujjanga okwo nsabayo n'ekintu ekirala namanyi kijja kubaawo eno press conference kitegeeza kino kye bayita kigulalugi kaakati tusuubirayo pre-launch awo maaso awo pre-launch we munajja nga ziringa seekise zitegekeddwa bwe zityo ate muzirambule muyitemu ng'ate ne basponsors abalala ndowooza baba banjulira inshallah mwebale nnyo mwebalire ddala okwogera ennyo sikusinga musango Katonda abankuumire gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.